black seed ono ayamba nnyo ku bantu aba pressure pressure yo kubanga ayamba amasava agamabi gajjamu nokakanya pressure ngajja mu cholesterol ne plague kakitegeeza bwoba olina pressure osobola okunywayo black seed n'omunywa ne black pepper ajja kuvuga black seed anti byonna biddugavu black ne black obiyite blackies bintu bitambule bulungi nnyo era mu mbeera yemu n'omuntu oyo ali ku chemotherapy abantu bangi nnyo bambi bakoze chemo kokolo afuse kokolo wano mu nsi muno kokolo amalaho omwana w'omuddugavu kokolo afuse kokolo ne kokolo ebireeta kokolo bimbeera zaffe neisa lifestyle ne manage ingenuity okuyiyako omuntu naddala bano abayiye ebitali bya butondi batuletedde tabbo ayiya plastic nayiya chemical bweti neyonoona endaga butonde yaffe DNA naye bw'oba okoze chemo nga twagala chemo akuyise bubi side effects ezo zaleeta enviiri ne zivaako emimwa ne gimyuka enjala ne zivaamu aleeta ebintu bingi nnyo magumba gonna ne ganafuwa ne gagwamu calcium onywayo black seed kugamba black seed ono butto oba habati sauda ayamba kugamba chemotherapy okukola nga talese side effects era abantu bonna bendabye abawonye kokolo babadde bagatta ebintu ebyo ebibiri bw'oba olina kokolo oyitayo ku ikotoriomol ebitabo nabisoma nebiwera nenkuyambako nenkuwa ku magezi engeri gy'osobola okugatta ebintu ebyo naddala kye bayita orthomolecular medicine ne chemotherapy. Orthomolecular muli bi black seed bino ebintu ebiyamba ku butafaali ne butakosebwa ebintu ebyo birina okutambula endogoyi netambula n'enkima oba embwa netambula n'akamyu bintu ebyo ne bituuka waliwo engeri gye tukikola mu ngeri ya kikenkufu era mu mbeera yemu ono obuto wa black seed nga bwe nkugambye mbu ku ruhani ey'ekitiibwa nti Nabbi Muhammad okusasana emirembe bibeere ku ye yagamba jjanjaba endwadde zonna okujjako okufa n'obukadde mu hadithi ey'enkaaga ayamba nnyo ne ku mbeera eri ey'okulama nga akuwongeza abasirikale mu mubiri immunity abantu obutafaali buweddewo naddala obukuuma abantu bulwadde bubagoyaagoya naye ono black seed bw'omugatta ne black seed powder binakolera wamu bibiri abantu abasinga tebakimanyi kubanga black seed powder ono tulina omuactivatinga okumwongeramu amaanyi okumucamusa tutya obusigo obwo buno obusigo obufuna obuyisaamu omukka oba steam oba obuteera ku mmere waggulu nga bwe muteerako ennyama abakyala bafumba oba ne muboobeza binakati ebyo bitimpa ne mubisibira waggulu ku mmere kati ne bwenu bwe tumukola n'ayitamu steam emala ne tumukubamu ensaano ono black seed n'ofuna black seed powder kati ono abeeramu ekirungo kya thymoquinone ne thymoquinone ebiziyongera abasirikale naye tebikola nga tewali kirungo kya nigeroni kati ekirungo kya nigeroni kibeeramu black seed oil kati byombi olina obigatta n'obinywa ebintu bwe bityo bitambula ebintu bya kikenkufu kati olumala n'ogattamu buto w'ennazi n'onywa mpola sirikale ne beeyongerako n'olema kuva mu nsi muno mangu enensi ewoomanga stevia gwe n'ogivaamu bwetyo ejjudde stevia n'omubisi n'emboozi z'omukenkufu n'ogitulekera ti oba olimba kati ye black seed aboostinga immunity kati ne woba ng'olina eddookoli kye bayita goita waliwo hyperthyroidism ne hypothyroidism oba thyroiditis inflammation ey'eddookoli omanyi kireese eddookoli abantu abasinga tebakimanyi amazzi ge tunywa aga tap mulimu chlorine mulimu ne fluorine kati ate nga twetaaga iodine abayitako mu ssomero naddala abaana bemusomeseza mujjukira ze bayitanga halogens group 7 group 7 ezo halogens ezo kati mu group 7 metals oba nani metals mulimu iodine mulimu
fluorine mulimu nani ne chlorine naye kati iodine chlorine ne fluorine ebiri mu mazzi ne mudagala y'amanywere tusenyesa bisinga amaanyi iodine bimujjawo bambi kiringa akaana akato ekisajja nga kigorora ne kijja mu ntebe kiba kigenda okatuulira bwe kati akaana ne kavaayo wize entebe bagimulekera oba kigoliyasi nga kizze ne kikutuulira kirekera entebe naye n'ekiroobo kiri kati gundi fluorine bwajja ali mu mazzi ne chlorine iodine avaawo buvi ogenda okakkana nga tolina iodine ng'ofuna eddookoli kati amazzi ge tulina okunywa galina okubaamu ki gankuba wano naye bagamba ku gundi ku mazzi g'ekitagata ab'ekitagata ne munkubira enduulu ne munkubira emizira naye muganywe temunkubira bukubizibu ate musooka gafumba kati n'abe na Kampala nabalaga ensuwa ziri ze tusobola okukozesa n'okukozesa amazzi g'enkuba oba ag'emugga oba n'ojja ewaffe ne tukuwa amayinja g'ekitagata n'olongoosa amazzi go n'ogajjamu fluorine kati mbeera yeeyo kati black seed oyo alimu iodine ayamba okuziyiza edduukoli era black seed oil oba habat sauda butono mulungi nnyo ate ffe tukugambye nti ffe tumulimye ayamba nnyo ku bantu abalina embeera y'amaaso agapinka waliwo amaaso atunga balina amaaso mamyufu nga conjunctivitis eyo obulwadde obwo nga conjunctiva yamyuka amaaso ago onywa ku black seed oil oba kye bayita pink eye onywa ku black seed powder ne black seed oil bulabbu butambule bulungi nnyo nakugambye bw'obigatta kikola bulungi nnyo era mu mbeera y'emu abantu abagwa ensimbu black seed oil ono ayamba abagwa ensimbu abeerabira abalina Alzheimer's n'abaana abalina autism omanyi black seed oil ono nga omugase ne powder anuuna eminnyo ebiri giri ze bayita heavy metals nga mwe muli aluminium oba Abamerika gwe bayita aluminium nga era mwe muli ne lead omanyi kati mwe abaana bewa Kisega namwe mulimu owakataala bugenda ne mufuna oil ne mumuyiwa mu mwala gwe Nakivubo mwala gwe Nakivubo ne mugenda ate ku beach ne muuga ne munywa ne ku mazzi ago kyokka wayiyeeno Kampala wabiyiriddeyo gwe n'ogenda e Nabugabo n'ogenda eri ku Nabinoonya oba Keke beach ezo mugenda nderita n'onywa ku mazzi ago anti okuba ddubi oil n'obisangayo ebyo heavy metals kati bigenda ne bwonoona obwongo n'otandika obunga abamu ne bafuna ensimbu abalala ne bafuna okwerabira okw'amaanyi abalala ne bafuna okutya kati heavy metals bwe zeegatta ne acetylcholine bireeta omuntu okublackinga out n'agwa ensimbu oba ne yeerabira ennyo kye bayita Alzheimer's oba ne bidamaginga n'obwongo naddala nerves lobes z'obwongo ebisenge by'obwongo omuntu n'afuna kye bayita Parkinson's wano mubuyita obuko naye kati bw'onywa black seed oil ne black seed powder bw'ebyegatta biyamba nnyo 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 ku bwongo naddala okuboozaamu aluminium oba aluminum ne lead wamu n'okuziyiza ekirungo kye bayita acetylcholine eyo eba neurotransmitter ebeera mu bwongo etukyankalanya nnyo 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 oluusi netuleetera n'okukankana tremors n'okutya n'okubeera aggressive abamu anyiiga bw'ati olumala n'agwa eri n'alalambala n'agwa eri n'agwa ensimbu kati omuntu wagwa ensimbu soka ne mukuba akakomera n'akanuusa n'adda ku nsi bw'amala okunuusa bw'ati ne mutandika ng'omuwa black seed oil ne powder ne coconut n'afuna ketones eziyamba obwongo buwa amaanyi n'oxygen mujja kujja ku ekotooli ekisenge 152 tunyumyemu ku by'abantu abo abagwa ensimbu era mu mbeera y'emu black seed oil ono oba habat sauda jukira nakugambye bino tubirimira wano njogera ku bintu ebikulidde wano mu ttaka lyaffe ayamba nnyo ku allergical rhinitis ekiwanga ekyo rhinitis olububi olwo lubeera mu kiwanga lulwala omuntu n'abanga kaseera alumwa empewo bwagisika emuluma omutwe gumuluma buli kaseera wano awulira ekiwanga kimuluma wenywere black seed oil oba butamanyikiddwa nga habat sauda ojja kuba otambula bulungi nnyo era black seed oil ono mulungi nnyo ku sikini mwesiige obeere black beauty mwesige ate omwesige
ajja kunyiriza musige mu nviiri enviiri ziguma nga tezikutuka nagambye alina carbon agumye enviiri zo ne zitakutuka ate naawe wenchacha uleme kuyuza masuka g'abanno dadi agenda nakuviira nti buli wakomawo suka zaina gulampya ate gwe oba omwami bami baagala nnyo okuwanika ebigere beera wano n'akiwanika ekyusa bw'ati n'ayuza mami emisumaali kyegi ne gituyingiridde tegaba amayembe kumbe dadi alina enchacha buli weekyusa bw'ati n'amukalabula wezwi kati mu mbeera eyo tobonaabona nayo wesige black seed oil ate onaabe sabbuuni avudde mu mapaapaali tetukoma bukomi kukola black seed oil yekka naye tukola ne sabbuuni w'amapaapaali munaabe onyirire ate wesige ekizigo ky'ekinzaali enviiri oteekemu buto wa black seed zibeereza bbulaaka bakiyita doctrine of signatures nga bwe kifaanana kye kikola wesige black seed enviiri zibeeza bbulaaka wesige ekinzaali kya yero onyirire otangaale obefuke ekimyula oleme kudibira ku lujja ate bw'omala dadi ng'omaze okunyirira ng'olinga bano ba Salvador onyiridde kabattery kakyajingi ne buto w'ensujju nye ku biryo gamba okulya ebiryo nagamba okufuna mu biryo olina kulya kataasa kalamba naye wano akajiiko kamu kenkanankana almost ne kilo namba ey'ebiryo kubanga kaka kabuto k'ensujju ka pumpkin oil nye kufuna zinki ebinywa bibe bina by'amaanyi obe fiti ate naawe mami munywe n'abaana abenga mugumu